Kera. Amanyanza Omulongo wa Maria Kabanda. Ayakulembeddemu enteekateeka eno ku Democratic Party. Nga omusentebe waffe Muhammad Nsereko. Tuli wano wennyini mu kifo we tugenda okugalamiza muganda waffe mu maka g'abakadde be Enkozi. Enteekateeka yonna ewedde. Ffe tulinze bulinzi tusuubira ku ssaawa nga 6 omugenzi anaaba amaze okutuusibwa wano mu maka g'abakadde be. Security eri ggulugulu. Twasuze wano n'abatuuze bangi nnyo nga balya nga banywa era ng'omugenzi bwe yalaama nti tewali kukaaba. Ngendo ng'evuga abantu banywamu. Enteekateeka emmere ebyokulya bingi nnyo. Twaleese abafumbi ate n'ab'ekyalo nga batuyambako okulaba nti emmere ewaatibwa emmere nnyingi nnyo. Enteekateeka zonna ziwedde nga ne mwemulaba. Tenti zonna ziwedde, obutebe bwonna. Tuli mu kumaliriza nga bwe tulinda omubiri gwa muganda waffe. Nja kukunga abatuuze ab'oku kyalo kino Nkozi nammwe abava e Kampala mwanguwe omugenzi agenda okutuusibwa nga weetuli mu bungi. Nja kwebaza abo bonna batuyambyeko okuteekateeka, abantu bonna beenyigidde mu buli kintu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kwebaza abatuuze b'Enkozi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati wano abatuuze bagenda kutuula wano ate abagenyi abalala bonna abakungu bagenda kutuula eno waggulu. Omulambo gw'omwagalwa waffe tumaze okutegekera ekifo wegenda okubeera. Gogenda kubeera wano tugenda okuteeka omulambo gwa muganda waffe. Nolwekyo ekifo mukiraba omulambo gwa muganda waffe tusuubira genda kubeera wano. Abagenyi ab'ebitiibwa bagenda kubeera wano. Abatuuze wali wansi yonna eri abatuuze bagenda kubeerayo. Ate eri ewali emmotoka eri executive tugenda entaana bagikoze tugenda okugalamiza muganda waffe mu kifo kyo eky'olubeerera. Anti kati abadde wa DP nnyo ate atakyukakyuka era tumwebaza naffe kabali ne bakamulaga nti ekintu yakigumiramu abantu bakidduseemu abalala bagenda namuyaga naye Kato yagaana. Yensonga lwaki naffe ng'aba Democratic Party tumuwadde ekitiibwa kino. Kyova olaba ekifo kyonna kiri painted white and green, kiragala n'ebyeru. Okufa kwa Kato kulekawo ebyobufuzi bya Uganda. Ffe ng'aba Democratic Party tufiiriddwa nnyo omuntu ate lyantama. Kato abadde aginta bagiyita bba ate nga takyukakyuka. Ye nga amanyi ndi era nga nange bwe nkikakasa ti DP kyekibiina ekisobola okutwala Uganda mu maaso. Mugenda kukola mutya ekibiina kya DP okulaba nga obuweereza bwa Kato busigala nga bwe yali ayagala? Tusuubira mu delegate conference gye okutuuza tujja kusobola okugyamu kakisha, tusobole okusigaza abo betulowooza tebalina DP ku mutima. Era abadelegates abagenda okugenda mu lukiiko olwa bonna tusuubira nga bajja kutereeza ekibiina kino tusobole okutambula ogenda mu maaso. Kibiina kimaze emyaka 6. Buli kibiina ekijja buno obubiina bino obujja bwe bugira nga buyuza DP nga tebagenda batandika birala. Kati bali mu kutandika kirala. Abanupu bangi bava mu DP, ab'FDC bangi bava mu DP, ab'NRM bangi bava mu DP. Njagala kubakakasa kino kyekibiina kyokka ekisobola okutwala Uganda mu maaso. Honorable, enteekateeka zonna zendaba wano ensonga z'ensimbi katugambe nti DP ekitaddemu nnyo amaanyi. Kato wabadde wa Democratic Party naye ate nga abantu bonna
Bannakatemba njagala kubeebaza bannakatemba n'abayimbi bakoze kye bakoze. Naffe aba Democratic Party tukoze kye tukoze. Naye n'abantu ababulijjo abatali bannabyabufuzi abasuubuzi nabo balina kye bakoze. Era twagala okwebaza buli muntu yenna bajja kubasoma wano naye nga abantu bangi nnyo batukwatiddeko bannabyabufuzi, bamemba ba parliament, speaker twagala okumwebaza deputy speaker yasobodde tuleeterayo obukadde saawujjukira 10 ndowooza 10 naye nga njagala kubeebaza abantu bangi nnyo buli omu alina waakutte kyobola omukolo ogutambula bulungi. Oba oyagala kugendako eri akantu ko tukagwa nga waliyo nekeki nganje baziisiro obuki bagenda buzaayo anti bubadde bunyiriramu bubadde butukula tugenda buteekamu ono batugambye nti ye mukulu wa Kato Lubwama yadde yawona mugamba tukenderezeekoyo Kato ngamba akendezeemuko katono edduuka namba 5 Chacha 05 Nakivo Street mu Container Village esimu 0709 888 828 oba 0709 888 838 awulidde tegeeza omulala. Katikkiro w'ekika ky'Engabi Omutaka Constantino Kiwano Mulyanga ategeeza abeddira Engabi mwenna mukwano gwaffe muganda waffe Kato Lubwama Ewagendda okugalamizibwa twagala okwebaza aba Executive Funeral Services be bali mu mulimu guno ogw'okuzimba entaana muganda waffe Ewagendda okugalamizibwa bw'ogitunulamu omulimu bagukoze bulungi era twagala okubeebaza. Executive Services Funeral Service yekoze omulimu guno ase bwe twagala okubeebaza mwebale nnyo omulimu omukoze bulungi. So wano kati wali olaba oli Essaalongo ono e Nnaalongo ono oli Ewaswa ono e Kato akafo ka Nnaalongo ne Essaalongo n'Abalongo bonna bali wano bagalamidde wano. Mwebale nnyo bakulu mwebalire ddala. Temunanya ku buugi tuwadde n'ekyokulya ngende nani awudugenda nani leeta Abudu jangu Bweri Enkozi the treasurer for Democratic Party. I'm among the organizers of the funeral of our friend, our brother, our colleague Kato Lubwama. We are at the burial site where Kato is going to be laid. We thank all those who have helped us to organize. The place is now well organized. We are still organizing and we're expecting the body to reach here by midday. We thank all those who have helped us, and I would wish to inform all mourners, those who have reached and those who haven't reached, that let them come and they welcome the body of our friend, our colleague, our Honorable Kato Lubwama. Security is tight. We slept here yesterday. There was nothing. Therefore, I encourage everybody to come here. That tomorrow, the program, we expect the body by midday, and then we shall have some prayers and then speeches. We are going to sleep here. We are going to sleep here. Tomorrow, again, the program will be communicated officially when they reach here. Thank you.
Ngoli bino mbira tampa kwa yapa kwa. Alinga yali. Kauli. Kitatu tewali. Bali natoka kutigwa wana ndio kutigwa gapi. Ndio kutegetsana kumbe. Ngwe chana. Kato yaba w'amaanyi. Sebo erinnya n'eddoboozi Salon Kasibante Paulo muna UID wa DP era ng'essaawa eno tuli mu nteekateeka okubanga tusiibula muganda waffe muna DP munnaffe Lukulwe Empajiruwaga eya DP mu kitiibwa omukulu Kato Paulo. Omusajja oyo abadde w'amaanyi nnyo era tulina okulaba ng'omukolo gwe ogusembayo guba gw'amaanyi nnyo okugeza tutaddewo ebyokulya bingi nnyo nga mubiraba. Tutegese tenti n'endala tukyateekawo kuba tusuubira abantu bangi nnyo. Tugenda musiibula mu mizira egya DP. Tulina ebyokulya bingi sayidi eno gyebiri, tulina abafumbi banjawulo, tulinawo ne sayidi eri tenti gyeziri, eno ennyumba aba funeral service tulina sebo aba executive funeral service entana bali mu kugikolako bagiyoyota bulungi ng'ey'omuzira bwebeera era tukubira omulanga bonna abali ewala musembere kumpi tusiibule omuzira waffe Anko Kato abadde ng'akola ebintu bingi ffe abaana abato abavubuka abato kwe tusobola okumuyigira ddala ffe aba DP ng'anyweredde ku kibiina kye naffe tukinywererako kyovula tumujjuukira tugenda kulaba nga tutambuza bulungi enteekateeka ze nungi buli muntu gyali ajje tuwerekere munnaffe Anko Kato gange nze Abbas Mbiru tuli mu nteekateeka ey'okusiibula omulongo eyali memba waffe owa parliament omusajja abadde anyweredde mu DP era kati ku ssaawa eno tuli mu nteekateeka erabika nga tuteekerateekera abantu ekyokulya era ffe abafumbi ffe waliwo abatenti waliwo ebitongole bingi nnyo naye nga tuli mu nteekateeka kati okulaba nti abantu bonna tubatuusaako ekyokulya era nze gwe mulimu gwange ogwandeese okulaba nti abantu buli waali asobola okufuna ekyokulya emmere tugirina tukyayina ente zikyajja tulinawo gye tusaze amatooke gakyajja kale twagala tulabike ng'omukolo gwonna tuguteekateeka mu kitiibwa ng'omulongo bw'abadde wano tuli mu kifo we tugenda omuziika wano wagenda okubeera emikolo gyonna egisembayo egigye omulongo mwebale nnyo okumpuliriza mwebalire ddala bagambe banindira